Kidnaps zaddamu era gyevuddeko nalaba president w'ekibiina kya NUP ng'agenda mu maaso n'okubanga akubiriza Bannayuganda nti at least batambule babiri totambula omu kubanga ebintu bino byaddamu. Abamu bagamba nti kidnaps ze tulaba nti zigenda mu maaso mbuzivudde kwabamu kwaba baajaganya ng'afande Eltumwine afudde nti abantu aba bakola bu videos simaye ku TikTok ku YouTube ku ki nti bagenda maaso n'okubanga bakwatibwa. Simanyi kyoyinza kwogera ku kino naye nga waliwo abantu abalowooza nti waliwo kwata abantu. Yes, abamu bakwatibwa olw'ensobi ze baba bakoze oba olw'amateeka ge baba bamenye. Olw'etteeka lya computer misuse bangi bakozesa computer zaabwe okulikodinga obutambi obupromotinga okusosola mu mawanga. Etteeka weeriri erigaana okusosola mu mawanga. Eri abalakoze obutambi nga batuttaafa abamu ne baleeta n'omulambo ne bagulaga ne bateekaawo naye nga Kulayigye mulamu. Computer misuse. Abalala nega president mulwadde nnyo muyi omusajja ali mu kukola kakati era nkipakanya baga nti juzi nti ate ne chansesa bamala ennaku nga bagamba mufu ate baddamu nti mulwadde muyi neŋŋamba yazuukidde. Kati empisa ng'ezo tulina okuzigolola. Unfortunately oluusi ndowooza mu nkwata abamu tebakubeera amateeka bagasande kutambula wakwata omwe enkwata naye nga bo balina okuvunaanibwa bye bakola. Kize kitya nti ebbeetu tulikozeseza bubi ne kifuuka Uganda kumpi yafuuka ekyeneena. Mu Nabuddu we are mistaking democracy to mean mobocracy. Democracy of the mob. Tosobola kutambulira ku ndowooza ng'eyo. Kati bw'otovunaane bantu bano obulwadde bujja kukula. Ekyokuwamba nedda. Twelongoosa era juzi n'enjogera ne siima n'angamba nti era anaakikola amanya nti wano avuddewo n'okusibasibwa ekyokuwamba. So bo bayo bakyakikola si baffe. No. Tuli serious ku kintu ekyo. Ekisembayo ku ekyo nti nze ndowooza tupromotinga n'obuvunaanyizibwa. Ssemateeka waffe mu Article 17 eyogera ku buvunaanyizibwa bw'omutuuze. Okimanyi nti omutuuze avunaanyizibwa okukulaakulanya obutebenkevu bw'eggwanga n'obulungi bwa Uganda. Kati bw'oba oyogera bino okulaakulanya buvunaanyizibwa amanya bulungi bwa Uganda oba obwonoona. President wa NUB abadde Bulaaya agamba mu Uganda sawa yonoofa sawa yonna bakukwata bakunywesanga oli mulambo ku kkubo. Emabega ko yagamba nti mu Uganda tosobola kubeerayo okuggyako ng'oli mu ntaana oba mu kkomera. Yali luddawo n'akomawo ne bamuwadiniza n'ekimuli ku kisaawe era yaddamu n'addayo. Ye Uganda gy'ayogerako oba ndala. Tuzuukuke nti abangi batukozesa okutuuka ku bye baagala. Posing mbadde muziraba zaakola oba ye struggle yammwe bageza mikisa myereere. Struggle y'abavubuka. Afande ndowooza kamalirize n'ensonga era gye twayogerako mulundi guli kubanga nakuleko ngambye nti oteekeddwa wabuuzizza bakama abo ani yawasipa emmundu era ndowooza akatambi ako katambula nnyo okutwaliza awamu naye we twogerera kati sipipa ndowooza ali mu kkooti mu kkomera okutwaliza awamu naye newaddeyo naye nkugamba nti ku kino sirumamu kati ali ludda. N'abalala bangi tubalabye abagenzi nawulidde Fifida Queen ne mukyala we kugamba kyekiri kyekugambye nti ebbeetu NRA area leeta tulisusizza ne tutandika okwonoona. Nga omwana bw'omuleka n'azanyira ku mmeeza kw'olya lumu ejja kulaba nga muli ku mmere asitame ateeka mu sowaaniyo butomukomako wetubadde tutuuse. Ekiseera kyaliwo
ekyabantu okufuna emmundu ezo naye wenjogerera mpulira nti IGP takyakiriza kuzigaba olw'ensonga eyo naye kati so ekikokoto ekiriwo buli agikozeseza bubi sooka ojje n'emmundu giweeyo naawe ne bakuteeka munda kujja nga tugikozeseza bubi yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Olunaku olwaleero amawulire gafulumye nga galaga ennyonyi zammwe eza IPDF nze zikulembedde ogw'ebigu ng'era bangi beebuuza n'okwebuuza kiki ekigenda mu maaso. Simanyi era nkulabye nga nawe bakunootinzeeko awo ng'olina kye watangaazizaamu okutwalizamu kyekigenda mu maaso kubanga abamu basuubira nti kisusse. Ekisookera ddala olwedde mukama wange Commander in Chief yalonze akakiiko ak'okulondoola oba okunoonyereza nsonga ki ennyonyi zino zifunye obubenje. Eya wiiki ewedde omugoba yasalawo akola emergency landing yo teyagwa. Eno yabadde yimuka neremererwa tiyalemereddwa ekiwuubiro kyakutte mu muti nekomawo wansi naye nga bweri enkola nti wabaawo akabenje ngaako laza muteekawo akakiiko kanoonyereze kivudde ku ki waliwo n'ensonga endala ezitalabiddwa oba ezitalabika ezivaako ebizibu nga bino. So akakiiko ajja tubulya kyekigenda mu maaso. Okuviira ddala ku ziri waliwo zaali nnya zaali meka ezazigenda e Somalia zaayogeza Bannayuganda bangi nti ennyonyi zaagwawa Mountain Elgon bwempulira Mount Kenya naye ekyo kyazuulibwa nti zaali nsobi z'abagoba. Mount Kenya lusozi sirumpi mita 5 kumpi. Ennyonyi eno eyagudde jjo MI-17 nene so esobola okugenda obuwanvu obusinga zino ennwanyi. Kati yagamba banne nti wano mujja kuyitawo nnyonyi zaali nnya mpaka lwe zaalemererwa nizikka zokka. So it was pilot error. Naye ku luno pilot alabye waliwo ekizibu n'asalawo agiteeke wansi. So eno kuno technical problem yali emanyiddwa oba nedda. Ono yabadde ali yambuka neekwata mu kiri neekomawo wansi. So tojja kutandika kwebuuza omugezi teekawo akakiiko kalondoole kakuwa amazima. Kizibu kya bukulembeze, kizibu ky'abakozi, kizibu kya nnyonyi yennyini kiki? Yes. Kale ensonga eyo yafande njagikomyawo njagala genda ku nsonga ya disarmament etambula etya ekalamoja kubanga tuwulira nti omulimu gukolebwa naye ate n'abalajana nabo bagenda mu maaso. Ogenda n'olabanga bakoze ku interviews ku bantu abamu eyo n'owulira nti babadde wano basse bakoze bwe bati ebintu ebitambula bwe bityo. Simanyi onoosenya okuseka ku ekyo mwami Kisubi. Lwe twakola interview nakusuubiza nti ekyekalamoja kigenda kutereera wetwogerera kati wewuunye ebikwekoto byakoledde olunaku lulamba mu ndwezi lwe tubadde tukuwata 10 mmeka twakaweze mundu 5 mu mwaka guno 2021 2022. Ababbi bakozesa akisa nti waliwo ebitundu ebitali mu magye kati twabiteekamu tebakyalina makubo. Abakola interview jjukira mu Uganda gy'okoma okukaaba gy'okoma okufuna attention. Kyenvudde gamba n'ebyabufuzi baffe abamu Mukama abasaasire. Omulala amanyi nti banamulaba nti asinze okuwoggana nnyo ku nsonga zaabwe abafaako
bajja muwa akalulu nate nyinga embeera gye okutwala kubanga era omanyi nze kwempimira embeera ntambula abantu gye bafa benkana tebayinza kgenda mu kitundu mutali butebenkevu n'emmotoka Karamoja zigenda abasima zaabu basima abasima limu basima abasima tiles bazikola muki waliwo minno era naye eri Karamoja basima abalunzi bakyaluna ente zaabwe okujjako nti nga bw'obulya nti bubbi obumenyi bw'amateeka buyita mu myaganya naye kati ate kyekukakasa nti n'ababbi kasa tegera nti erigindi babbye nga tubatayiza nga tunula ente n'embuzi n'endiga nga tubiddiza bananyini byo so embeera ekyusa kinene nnyo e Karamoja. Waliwo abakulembeze be nalabye nga bagamba abakulembeze Karamoja eyo nga bagamba nti okumalawo ensobi eyo egenda mu maaso oba okumalirawo ddala abantu abo balina emmundu n'obubbi neki nti mwetaaga okukola okuteekawo entegeeragana wakati w'amawanga agalinaanye Uganda nti mukikwasaganyize wamu nti embeera eno wejja okusobola okubanga egonjoolwa nti kubanga abakalamoja eno bamanyi okuguza abanakenya eri ente bbiri ne bamuwa emmundu nebanga eyingira kino kyo okyogerako a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Ku nsonga eyo batuufu. Ku nsonga eyo kyeboogera mulimu eggumba. Kenya yakkiriza nti egenda kujja emmundu ku bakyamu. Tennakikola. Sudan y'obukiikaddyo eyina emmundu emitala w'ensalo. In fact bo bazitunda mu katale kyeri n'amasasi. So abakulembeze banabo kibayogedde nzikiziganye nabo amawanga gatuliraanye galina okukola kye tukola kubanga era ekyazikomyawo emmundu wano nga twali tuzimazeewo kusobola kuzigula mitala wansalo so batuufu nnyo kubanga bwe mubanga mwakkaanya naye baganye okikola tebaganye busobozi simanyi naye kyetaaga busobozi you see again kyembadde njogerako ku kyobukulembeze President Museveni ekikwatagana n'obulamu bw'abantu teri kusaaga teri kola ki kajjo nalabye abanakenya nga bakaaba ofisa waabwe omu yattiddwa abanyezi b'ente mutuyambe bitya nekikulaga nti bo baadde ensonga bagiyita ku ngulu tebagezezaako bafuddemu omuntu bakaabye bukaabi tikyentegeeza nti ebyokwerinda si bya kutandika kwebuuzaako bwebuuza otandikirawo ng'eyatego gw'ekyayi ofungirizaawo n'okola so kituufu bannaffe Kenya tebajjanga mundu ku bantu so bano bagenda ne bazigula naye tetujja kukoowa kubanga sayidi eri ffe tugifuga n'endagaano weeziri era tulina abaofisa abatunulizi liaison officers e Muroto ne Lodwar tulinayo waffe e Muroto balina omuna Kenya oba balitwala bbanga ki mukama atusaasire naye nga kituufu sayidi eri yino korogwayo